Why Christmas yetaza abantu abantu bagamye enkoko zinatera balumi obabujira mu taxi ziri bulala abantu bazunga n'enkoko baziteeke eno kati omuntu atudde ku mutto bw'ati enkoko eno ku busawo bw'oku mutto gy'agisonseka ate kati abantu abamu ebigere biringa obweberengo nekajjamu kanje ennaku zino bambi motoka zeetala wasibyotya wasuzootya n'omunaffe atuuliriza gano ge mawulire wano ku Uganda Atiraji nga ffe tuba tutuuse ogakutuusaako tewerabira kuweereza birthday wish yo ekifaananyi obaka video on that number eyanze muwala wamwe ayo ne bwawandika obuwandiisi oba naavoicinga you can voice andi bataka kuza ekifaananyi kya muntu we kubanga tebagala bato okubeera exposinga muntu face ya muntu we kati abaagala nnyo just awandiika age nti nno nze Uganda Atiraji njagaliza ayo amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja by then nakati tuli mu zi Merry Christmas and a Happy New Year we can also do that ampa ku keeki obulidde engeri mmaliriza nze sigenda gaba keeki yange ku birthday happy birthday mpa ku keeki atangifuti si mu keeki okay. Are you sure? Yeah. You can like, share, comment, and subscribe. Because you subscribing, don't forget to kunyiga the notification bell so that you get notified anytime we post. Yeah. Manyuze anti mba nyingiddewo kakati olunaku jukira naliko nenjogera ku Queen Masolo nti ali lubuto bijukira Queen Masolo okay anti liaga mu lubuto lwa kozi Bad Black ayita Masolo Queen ane batubuza ne Queen Masolo olubuto lwa alien kati Queen Masolo bambi yavuddeyo na recording aka video ku TikTok nenga ye alaga kali tali munaku nagamba nze very strong natugamba she got a miscarriage yesterday but one so koleki olubuto mbu abambuza olubuto lwavuddemu yajjemu olubuto that's a crime nange yagambye nze nabadde ndi awo ne bakyali bange twagenze KFC enda okuvaayo bwenkintuuka waka nga mpira setegeera bisayini biki ne banzisa mu ddwaliro munnange our baby boy kyomwana yabadde mwezi n'avaamu ku myezi emeka I don't know kuba olaba yabadde amanyi sexy ye kitegeeza yabadde tukoze ekitukulu kati okay luvuddemu aluvuddemu naye ye tajja kukaaba mbu biki she's strong ate n'omusajja alina bajja kufuna omwana omulala ekirala ekiri ku ebyo omusajja we sinsindika njake asaza kimu so kitegeeza ona wayagalira bajja kufuna omwana omulala Alien Skin asaza kimu alien yagambye omusajja nina kitegeeza abino bibuzaabuza nange obati yali obutonga yali ayagala kubba kimenke leka ali ayagala kutega kyayiika n'akola atyo olubutona kati nkitegedde olimo Alien Skin luli webeguza ofaaki simanya omanyi gwe bali bagamba mbuna ey'ebiguza kirabika yeye owulira omanyi ku TikTok abaana gwe bagamba yali y'ebiguza ono Winnie Wamami mbu yebiguza ngagenda Alien Skin mami yakolanga awo bu video ne Alien Skin ng'abeerayo eyo mu Fangoni nga waliwo ne account yewe bagitwala awo Alien Skin aba TikTok nga bagamba nakaba bawo Alien Skin nayogera ki bade Alien Skin nake anabega kakati ensonga ezo za Winnie Wamami Winnie Wamami is a close friend to Mudra ngatera manager we right Winnie Wamami yabaddeko ka interview Spark TV nakitegeeza nga Mudra bwagenda okujja okwesimbawo 2026 Kawempe MP Mulinde naga era kati already batandika tomwita honorable
Kawempe ki? Kawempe. North. South. Ene wali goni Kazibe Bashir. Bamulumba. Kama Katonda. Nga batuvuga speed nyuki. Neguluza gye bujjawo tunasigaza omuyimbi yenna atavuganyiza. Mulimu ne omu empulira nenga nti bannange. Oba mpalire. Speed batuvuga nnyo speed abana just in Uganda, if you spend 2 days offline, you come back when we are 2 years in Mumas. Ogenda okoma mama nyabo. Ngekiri wekimanyi? Nga. Wendo kesanga golowooza nti nno oba Kampala Road. Oba Centenary Park ekyali awo wagira. Kumbe baji sengudde dda. Kololo takyali wali bomanyidde kasozi ke Kololo. Ate yali mu kiwonke eno. Mudra ajja. Kweno da. Nga Katanga. Ye Kololo. Natu yanga ne Gravity agamba nzija. Kakati unage Gravity bamubuuzizaako ku nsonga ezo. How do you feel? Nga we baweze ennyimba zo. How do you feel? Tembo yabisomye bulungi nnyo n'atanga okunywa naye yayisize ku sasa yagambye ng'ayogera ku luyimba simanyi oba ku kyomunyo ndosimanya that mochi munanka simanyi even njwa n'okukyogera kubanga ate najja kubanga akyogedde datuluyimba munanka nengamba yogera naawe ekigambo tuve wano n'agaana ate yayogedde banamuliro ne be bamalayo nenga yeekozaaki nini kakati Gravity n'agamba nze sikiwulirirako bulungi kale kubanga mbadde nga njagala nze nga music wange mupafominga buli wamu era we bamuweze oyo music wange kyanyizeemu naye abantu balina kitegeera nti nze njasigala nkuba music wange kiriwo nkikuba ekize nkikuba lwa left right and what oyo manyi kyabagenda mukola Gravity kati ayolekedde okuwa n'okululwa ku stage. Era oyo lumumba ajjamu. Antajja kulinnya atandike. Basirikale nga bali wali. Basirikale nga bali wali kwa Akiba. Ajja bamugende wa ekisoko gye. Okubye kacha. Bajja muleka asooka ayigire muniyongo simanya bijwa mukwate. Nga bali kodi zo butambi nga ali kuli ayogera okutwali wali bamweka. Kokakane bakutaddeyo esatu jo. Bagamba nti okali sooka obeere emyezi ate kati gwafiirwa. Negwa mwezi gumu. Kati yalowooza nti bannayuganda bagenda kukuŋŋaana. Babanja omuyimbi waabwe. Kumbe bali mu kiyembe beegulira. Kumbe ye wakubidde bino ate wali ekijja muluma enseenene bwe zinaagiramu ko bweziti basuke byekalakaase mutuwe enseenene zaffe gavumenti tuwe enseenene nenga Gravity teri amubanja wajja okakasizana. Negwe wali esobola yiya science nga beekolera enseenene. Naye nange kino kirowoozaako lwaki tetweyaluziza nseenene kiki ekiri awo science nga bamu zintu zaluze. Negwe kimanyi zisiryanga okugirya plastic gye nange ndiwulira mbu gyeriri gyagala oddiryako. Tusaasira nnyo bambi abantu abakoseddwa mu muliro oguyokyezza ebwayise. Nange omuliro ogwo gwayokyezaawo awo emakerera awo bayitawo batya naye bagamba nti omuliro ogwo gwavudde bwe waliwo abantu mu SACCO ng'ababadde bakuŋŋaanya akasente kaabwe nga kali wakati wa milioni 15 ne 12 kati basuubira okugabana akasente ng'omwaka nga guguweddeko kati omukyalo omu ayitibwa simanya naani bwatyo mbu bagenda okukebera ate nga akasente akalina bandi bagezako kwekalakaasa ku lunaku olwokusatu zabalina ku zomwezi 18 bagezako kwekalakaasa bwe bazibidde wedda nga bagezako obakakkanya kyamani w'ekyapaasoni w'ekitundu mbu naye ne balowooza nti bikoze ekyo basuubira okubiyingiza mu poliisi bugenza okukeera ku lwokuna saa zaali nga 11 awo poliisi bwekitegeera nga bafuna amawulire nti yeri wali mu kuteta waliwo garaji y'emmotoka n'obuyumbayumba obwo bwebuto mu kibangiriza ekyo tewabaddewo nyumba eri permanent yayidde naye ekibangiriza ekyo motoka gayidde naye motoka gabadde makadde mu garaji
naye nga bagamba bateeberezebwa nti enjega yavudde ku kubeera nti abantu abo abanyiize olw'akasente ako ne bakeezaawo naye ebintu bya Uganda bino bizibu kubanga otunulamu ekibangiriza ekyo obuke waayidde tewali kizimbe kyayidde ekyebuuzibwa ddala kituufu kubanga tukimanyi nti nno wayinza okuba waliwo omugagga ayagala okukola okuzimbawo naye nga teyabaweekeza nga bo tebakimanyi ekirala okusinziira ku fire brigade bye yayogedde ebintu ebyanyiiziza ennyo nti baatuuse mu kifo ekyo nga baze n'amazzi omanyi fire brigade bweri kitongole kyayo kiri headquarters olaba ku biwologoma shoprite kati awo samwe awo weeri awo kati bavuga okugenda eri emakerere batuukayo bazikiza moka ziggwamu amazzi kati ng'ate waliwo gundi yaabwe endala we basobola okufuna amazzi awe bwayise baba ne pipes zaabwe for emergency we bajja amazzi nga tewali pressure amazzi nga tegaliiwo balina kuvuga tebaddeyo baleeta amazzi bakomewo mbu basobodde okusucceedinga okukolaki ozikiza ekizaga nti emmotoka byabadde bimeeka mu Kampala ebireeta amazzi kubanga ekirala kiba kikoze eki kiba kireese nga bamanyi obuzibu bwabwe ekirala kiba kireese ekirala kidaata ekirala kiddayibwanga bina akaluzaga mukaaga kale bina bikolaki ekitegeeza kimotoka mu Kampala kyabaddemu kimu ekyabadde kikola ki kisomba amazzi simanyi lwaki nti kino kyabadde kiyigira amazzi ng'ekyentebe kale ekyentebe bategedde balina ekimotoka kimu n'amazzi tewali pressure tekijja ekyentebe nekijja kiyambeko olwo obunafu buli mu ggwanga munnange nga bagamba nti babadde successful okuzikiriza omuliro naye nga gumaze okuzikiriza byonna ebyabaddewo mbu tegwasobodde kwexpandi agenda kwokya bizimbe ebirala mbubago naye nga byabaddewo byonna bikoze eki biyidde kubanga emmotoka bwedde olina okugenda okuleetaki bambi okitegeera kati weebunye nti kyebuddaga nti waliwo plan gyefutamanyi nti omuntu akiri emabega kale siyaga nti waliwo akiri emabega naye kyendabikiranga lwaki kapaati akaawo ewasobola okuzimbibwa ekizimbe kekayidde kati bano abasako babadde bakalina kukakwata eki okukookya ababadde babanja kuba oli ayinza oga nti tubanja sente zaffe katwokye emmotoka mu garaji ezo nti yabadde nanyini garaji eyabadde tebikwatagana singa bayosezza nju yeyaddusa nawali ewayise webali badde bajja amazzi payipu yaabwe omuwaato gwabwe nawo tewali pressure tewali mazzi muka kina kuvuga kuddayo ate erimbu ereeta amazzi ekomewo Uganda bambi naye kale tewali muntu yafudde oba nti mpoba yakoseddwa nawulidde which is very good ninga omuliro bakedde kumakya saa 10 bwe gwatandise anti Uganda anti bagamba o Uganda nga tuyimba oluyimba lw'eggwanga tugamba mbu o Uganda butuufu o Uganda okay kakati omukulu Ziza Bafana yayogedde ku luyimba lwa Bebe Cool no Circumference ngamba by the way ya Regombe it's a very nice song Circumference Bebe Cool nagamba ate mbu Bebe Cool eno album ye gyakoze engeri gyali gyalina financial source resources eyinza okubayamba okukola ki Uganda ogitumbula international olwokuba alina okuseera ezipromoting oluyimba nagamba era album ye agikoleko so that ebeere successful ejja kuyamba future ya Ugandan music industry yewanye eddanga bwali omu ku Bannayuganda abavubuka abalina ssente and Bebe Cool ya mbuno ekoti gye yalimu nga kweyo gundi ya circumference mbuse bubaga it is 1.2 m mbu ate naye enseno yewaniddewa abadde alira mugondo ku mikutu gyabwe eyo naye katunde tulabe kiraka ayayakwara kasa yagenda mu dukkuba amayinja gagakwara ebyo ezo enja zisebo zigula bagagga tebawe Bebe Cool nga investor already nga baleeta omuchina ne bamugamba nti omuchina
banzo babasange nga bakubanga todagala oba ku streets zeeyo e China oba musajja wattu nga asomba kasasiro nga alicho filimu The Pit ojimanya alicho omumanyi mu filimu eyo The Pit ya chukuru abacho bachoko bare that family kati alicho yali part of that yali friend to that choko bare family naye nga alinga kataala naye nga amanye ebintu bingi kati basanga nga alicho bwatyo kasomba kasasiro yamuga kati gwe bamugulire suuti nga soko yambale suuti weera bamulabirwamu gwe oli investor e China kitegeera kakati nze bampita bebe ko Moses Sali naye ate waliyo Mr. Gundi Mr. X gwe mugagga oba kitegeera tugende e Uganda amawulire era nange abawulire bano bagagira tulaba investors China investor tukene kamera twatwa mu China tamanyi Uganda tamanyi Luzungu tamanyi ababa mvura gwe gabo gambi okay fine okay maybe Luzungu luli awo fine okay mbubuza how are you fine awo akoma engalunga bakoba mu China ngabulayo ngayingira kende ba China banne bakimanyi bamumanyi bagati kwe ono siye muni kalinga bola bwana ekampala bagamba ono siye kitata kamumanyi siye full figure eri kamera Uganda investor kati kabagula lwazi sene bandazi kwaza bibeko kuba mayinja ga nkitegeera okay kakati omukulu Dexter Darbs nze mwita Dexter vibes kubanga nze ndaba vibes erimu saa ezize ziri mu 14 Dexter Darbs ya visitinze ku studio zaffe zimu ze tuyina ano ze tumanyi ennyo era ng'agenda kukolayo collabo bbiri one with the Bidding Gunter yagenze na visiting ku Tag Studios era nga mu Tag Studios yatiminze up with Bidding Gunter bagenda tuwayo collabo then namana agenda ko ne Muswangs Avenue na teaminga up with Elijah Chitaka and Winnie Nwaji agenda kuleka tuwaddeyo collabo ezo bbiri era Dexter nga yagambye eno tuwaye eya Uganda I just galanga ina a place in his heart. Nenda batwanguza bene bamerwanye nyone era ye kitaka nene nefunamu. Nagamba ya nnyo abantu the vibes the hospitality really unmatched. Tuko gukira ye kitaka. Enyambala luyambala kyovulo. Ja luli ku concert. No. Ku 25 of amount. No. Nimtse tabanga yino nyo mukintu ngatabanga. No, ndimwana ka outfit nange sakategera naye so sanga omuvubuka wa wano ng'akola ki nga yalaga waye bya fashion fe tubikolere kyoke kiraga nti Dexter Darbs yasanyuse with the hospitality here in Uganda tefe tukole ki tuyina naffe kusanyuka musajja affe amanyi okuperforminga ku stage yalaga engeri gye banyokesaamu ekintu mu ngeri nagamba era okusinziira ku bintu ebyo byamuleetedde okuwulira nga it is very important to record some music with some Ugandan artists era nga yabadde so happy to meet those talented artists okuva Uganda enyimba tebanatubulira bagenda zireleasinga ddi but tuzirinze ne kwabo bagenda kola nabo kolabozi ani ayinza okukola bye yakola ku stage sinamulabawo singa akozeeko oba ne Gunid official Gunid basajja kambwe Gunid official ate asobola okukola kolabo n'enyuma naye Gunid official naye amanyi okuyimba naye kubanga Elijah Kitaka ndaba tebasobola kolaga Dexter Darbs yakola ku stage kubagamye tuno byayagala okukola ati twagala omuntu asobola okugyayo ekifaananyi nga bwe walaba ani oli omuwala yazina naye
Ani mwaleza. Rita dance. By the way, narabyekawo ngai gumanyi kyo bayagendo bela na victim mu luyimba lwabwe ne Biniganta. Anti kingamba Biniganta golaba Biniganta linaki. Aina future mu music ati Biniganta ndaba. Aina future but enyimba zaako basi. Kwanga bugendo do future osasobola mu improving ako. Ashali mwana muto ne Biniganta mwana muto. Negulu do fish kugambula batenda kubuza Biniganta. Talent ye esobola okukola ki okubera revived. Kale ne Biniganta bwakuba oluyimba lunyuma but I don't know why itali so anti kyegamba kyenkugamba nti bana bakola okwepicha. No, si okwepicha. By the way. Ni bakola kugamba by the way nze na grenade yajjayo kapinki. Ekyo kyengeza kugamba. Omuntu wajanga ganti agenda kwa ne fake famika. I agree. By the way, why didn't he make it? Ati ulaba naye bwe by the way, kitegeera sindaba they are wasting. Kubanga ne kabe ono nigoyogera. Nedda maybe yagenzo tukanga mu studio they already have oluyimba nga Biniganta already obayina kujukira so banga inako rally mu recording so they be like no na college oliba so duyi abayimbi baba n'ennyimba already zaba balina mu store noli bwaita zalina nono zalina they can merge even ne bafunamu ekintu kye bafunamu bagana naye ekikulu kya nzigame okulaga ekiyalaga ku stage kubaga gawede netukigira ti kyalaga ku stage ate nga tetubyagala anti kingiza kugamba wali Uganda akizaako kikola yani Bullet official kati baba yagala muyimbi omusajja asobola okuyimba era je kitaka kale yesa agezaako naba bagezaako naye tena fix fama jona jeres nze ndaba tolaba eja Beja bimba temiswa jona jeres kati kino ze joli badde bale bitu era je asobola okuportray ekigambo ekyo emiswa you never know gwe bagambye agendo kiyi nze ndaba yayimba tejeereze ifaransa ukakaso yagala jerege gitya naye mukama tugende